Article 26A of the 1995 Constitution and Section 75 of the MCA. Section 75 of the MCA. The worship application is premised on 4 grounds. The first ground is that the accused person has a constitutional right enshrined in the Constitution to apply for bail. The offense with which the accused person is charged with is bailable. Worship is charged with assault for poisoning at the bodily harm. The third ground of worship is that the accused has a fixed place of support within the jurisdiction of this honorable court. Worship is a resident of Contra Africa Zone, Contra Africa Zone LC, Chato Parish, as reflected in the introductory data for his area chairperson. Lastly, Your Worship, the accused presents. Let's have a phone call there. Yes, Your Worship. What is his phone number? Please speak up, please. It's 0779 779, yes. 29 29. 79. Yes, Counsel. Your Worship, lastly, the accused presents 4 substantial sureties. And the first surety is Kaira Simon. Yes, let me stand up with your motions. Step forward. Your Worship, Kaira Simon. Does he have a regional nationality? Is a resident of Sasi Central, Zone, Chanja Parish, Nakawa Division. Worship is 31 years old, and his occupation is an IT specialist attached to truck company. Attached to? Truck
Company Limited. Your Worship is a brother-in-law to the accused person. And his telephone number is 0705 52 42 Your Worship, the second surety is Natumanya Hand. Natumanya Hand, the resident of Contra Africa Zone. Come on, Judge Parish. Your Worship is going to start here. Where is the copy of his national ID? I submitted my passport photocopy and the readings with the last application. So I work You don't have the national ID. You work with? I work with DWTV. I'm a journalist, sir. And Does that stop you from having the national ID? I submitted my passport for visa application. Then the national ID? I submitted together with the passport, sir. What's council? Your Worship, surety to Natumanya Hand is 30 years old. A journalist with DW TV, German International Television. Your Worship is a friend of the accused person. Amanya nze Stone Ranch Motestes. Kola ne kampani y'abannamateeka gye bayita Sandlaw Advocates. Yasaba. Onakulolwayo kye kituleese wano because kulaba oli masuuti onekaanikanye. Kituleese nze kukola application eya bail kulaba nga nsekiwalinga client wange ng'afuna bail. Abasinga gwe mumanyi nga Zex Bilanjilanji. Lwaki obadde ozze okumusabira bail? Yafunamu obuzibu, bamuteekako omusango ffe gwe twegaana nti ayina gwe yakuba. Mugwegaana bwegaanyi? Omusango client tagumanya, pleading not guilty, tagumanya. Guno gwakubiri nga tubalanga muli ku kooti. In fact eno kooti yesoose luli mwali ku poliisi. Abamuwawaabirwa bo bagamba ki? Abawaaba omusango? Abawaaba bagamba Zex we baali mu bbaala yabakuba. Kyebagamba. Kyokka kyebagamba ekyo nti yabakuba? Gwoguba musango omuntu wagamba muno onkubye guba musango asobola okuvunaana. But in this case it's not true. Tukulabye mu kooti ki ekivuddeyo? Ekivuddeyo, we've managed to make our application for bail. Because the application eya bail court negiwuliriza newulira n'oludda oluwaabi nesalawo egende ne side yaffe era Zex ne bamuwa bail. Tujja ku reportinga back on 15th November. Bail bagimuwadde ku kakalu ka ssente? Bamuwadde bail ku kakalu ak'obuliwo gye tuyita cash bail ya $5,000 n'abamweyimiridde ne babawa akakalu aka ssente z'obutaliiwo ka $3,000,000 buli omu. Mugenda kudda ddi? Tugenda kudda nga 15. Bati azaziyo agenda bikola kiki ku anikati ne TV endala ezenja buli utasebo jeni nange mbaniriza mu nakawa kino ekitundu kyaffe fano tetuvaawo buli entakira tujja kulondola ku bantu baffe twasalawo kuweereza abantu era tusaasira bafuna ebizibu ate nga bamanyi nti munno mukabi ye munno ddala tubadde tuze tulabe nti singa omulamuzi abaako abeeyimiridde baagoba ate naffe tubaddewo kamema okulaba ng'ensonga naffe tugigusa ku lw'obulungi bwa muganda waffe kubanga ekisooka kya byonna
muganda waffe ate abeerawo ku ludda lw'abantu kyekisinza okundeeta wano. Oli manager era oba oli awo ina n'abayimbi b'okwasaganyako naye abayimbi nga bayitiriza nnyo effujjo mu mabaala kuba nti balwanagana obuzibu buvaawo? Okulwana nze wentambulira sera kubalaba, nze wentambulira sera siraba nk'omuyimbi alwana wentambulira, naye ng'obiwulira era ebituulya biwulire ne mu bitulaga wano ku TV yammwe, naye nga ffe tulwawo kubiraba era kyova olaba nze kati omuyimbi gwe mmanyi nga Zex tasobola kukola ekintu ekyo kubanga mukakkamu mu njogera mu conduct era kibadde kinewunyisiza nnyo kituufu emisango agyeganye era etteeka liragira nti olina kubeera tebalina kusalya musango kutuusa nga baleese obukakafu obulaga ekyo presumption of innocence until proven guilty era omulamuzi w'ekitiibwa akyogedde bulungi nti omuyimbi omusanga gweganye okutuuka nga obujulizi bukoze ki bweddayo ensonga lwaki tutaddeyo okusaba kwaffe okweyimirira omulamuzi kyalabe nga kiri wath nakikkiriza. Nga tumaliriza embeera bwetyo egenda kuggwawo etya because muweereza abantu mukolagana n'abayimbi ate obutabanguko bungi nnyo mu ggwanga Uganda nefuga ebbi mweriri ekintu omusajja yenna ali mu Kampala wano kobe mukazi kasita obeera ng'oli mu bizinesi kyotasobola kwewala kwe wantu wano weewalawo omukama bakusaasidde naye ate tuzira kwesanga ne Luzira bwe nekoma tosobola kukola ki so just Katonda yekka kubanga leero omuntu ayinza n'okusibako omusanga enkya nakukusibako obusibi olw'ekyo ky'oli olw'endabikaayo olwa ssente z'olina olw'ekifaananyi ky'olaga ng'oli ayagala kufunirako ttutumu so tulina kwegendereza bwegendereza otherwise tebyewalika ffe bino ate bitwayingiramu byebisingira ddala okuba ebizibu. So awaabi omusanga abadde ayagala kufuna ttutumu ku Zex Bilanjilanji tosobola kumanya kikyaye kyetaaga nakikyayitamu naki ekimuli emabega naye nga kooti wesazeewo okubeera nga eri mu nsonga zino tulowooza nti ejja kuba ne mandate okutulaga ekituufu ffe tetujja kukoba kubeera nga tujja okweyimirira muganda waffe n'okubeerawo. Kwa Azizi kiki Azizi yakuttirani teekayo omao na Azizi yamutirani omusajja wange Azizi